بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tukyagenda maaso n'olugendo lwaffe hadithi ebikumi bina mu ataano okuva mu kitabo kibayita Umdatul Ahkam ekyawandiikibwa omumanyi Abdul Ghani al-Maqdis nga kituddemu hadithi bina mu ataano bwezikwata n'ozitegeera bulungi oba osesetudde irimu ya fiqhi ebitundutundu kumpi 7 ku buli 100 kubanga kumpi buli masala gonna oba buli ensonga ya fiqhi oba ogirinakoko obugugu kati nno abaagala okufuuka bawalimu ku small scale tulina okujjumbira ekitabo ekyo abamanyi bano abasookawo bo balaba entandikwa wenza okutandikira ne balaba nga ekitabo ekyo kyekimu ku bitabo byetuyinza okutandikirako neewaza abawalimu bannange okuba ku hadithi yonna gy'osomesa abantu nga togisomanga mu maaso ga sheekh omumanyi wa irimu kubanga oyinza ogitunuza gyetatunudde oyinza okukenenulamu amateeka nga sigeegali awo era kyobola tusoma hadithi eza bulijjo zetumanyi nogenda ogisoma ku sheekhe newewuunya bulijjo biri awo nga tubirabangawo naye nga bulijjo weebiri twaliko mudaruseemu sheekh natusomesa hadithi ega nti laqinu mautaakum la ilaha illa llah mwatuze abafu bammwe ekigambo la ilaha illa llah hadisi ya talakayi imanyikiddwa nnyo laqinu mautaakum la ilaha illa llah mwatuze abantu bammwe mulabyemu sayini eziraga tibagenda kufa batuze ekigambo la ilaha illa llah sheekh natugamba nti atalqin kitegeeza kuyambako omuntu kwatula gwosuubira nti asobola okuddamu baba tasobola kuddamu teba talqin kubanga definition ya talqin mu Quran ne hadith ne lugha al-arabiyya kitegeeza kuyambako omuntu kwatula era nga Allah bwagamba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama wa innaka latulaqqa al-Qur'ana min ladun hakimin alim ogwagenda kulakana Qur'an Jibril yalakananga Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Qur'an amusomesa kigambo ku kigambo nga bwaddamu yonna Qur'an tabbati tabbati yada abi lahabi ate talqin ekkirizibwa ne kwatali musiraamu fennanga wetudde wano tukimanyi nti anko wa nabbi sallallahu alaihi wasallam abi talibi bwe yali ku ndiri ng'anaatera okutuka nabbi yamuleetera talakayi Abu Jahali abaaliwo ne bamugaana nebamugaa nti ofe toyingira ddiini ya mulenzi ono mutabani paka yagaa nti nfiiridde ku ddiini y'abajjajja bange yagaana talakayi obwo obujulizi bulaga nti talakayini bagiyita ku muntu asobola kwogera ate ne bulaga nti n'omusiraamu n'atali musiraamu bamulakkana talakayi ne wabawo omusajja omuyudaaya baali banneyiba bannabbi sallallahu alaihi wasallam nga balina omuvubuka gwe batera okutumatuma ngaali ize nnyo myaka nga 16-17 n'alwala ne wayita akaseera nga nabbi nga takyamulaba n'abuuza abaana omulenzi omuto gwe twatuma nga oba neyiba yalagawa nomugamba nti ali ku ndiri mulwadde muyi n'agendayo sallallahu alaihi wasallam omulambula nekijja kikwatagana nga luyajja omulambula essaawa ze yatuukiramu nga kekali akadde ke akasembayo nabbi sallallahu alaihi wasallam yamulaba tebaali basiraamu yamulaba mu obuufu bw'okufa n'amuleetera talakayini omuvubuka kyokka amaka gaalimu siga basiraamu bali nga bamuwakanya n'omumuwakanya nga baagala n'omuyita nabbi bamuyita taata Kasimu nabbi waawa tojja tulimba ffe kubanga first born we Kasimu kakati omulenzi n'abuuza kitaawe nti nkole ntya kati namugamba nti afe Abul Qasim godira taata Kasimu byagamba
nayatula la ilaha illa Allah. Nabbi nagamba sallallahu sallama alhamdulillahi alladhi anjahu bi minan nar, nibaza Allah ajjuludda omwana ono okuva mu muliro ng'ayisira ku nze. Obujulizi bulaga natali musiraamu bamuleta talakaini, ngamba talakaini eya nabbi sallallahu sallama, so si mu ntegeere yaffe, kubanga tujja kgenda ku kofini y'abali bagisitudde otandike la ilaha illa Allah, kubanga talakaini iba yamulamu. Naye weewunye byonna biri mu hadiisi eki, niye ogenda bifuna otya ng'ogijje ku mumanyi wa irimi. Man kana kitabuhu shaykhuhu, buli muntu yenna abanga anonya irimu naye naasuubira nti ekitabo yeseekawe bw'anaasoma wano olw'okwamanya oluwarabu atuleetere, ensobi ziba 80%, ate ezo ziba zisusa obungi. Mbadde nkusigira kifaananyi nti hadithi egisomesa abantu kakasa tumaze kugisomako mbamanyi bamashaikha bakulu mu irimu, abagundiivu mu ilmu. Inshallah ya rabbi abatuwe. Naam. Bismillahir Rahmanir Rahim. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. أنس بن مالك رضي الله عنه مويرز والنبي صلى الله عليه وسلم تينزا كوغا مرجو tusobola okusalawo nti buli muhadara buli bwe tunasinkana tumwogereko ekifalo mwaka mulamba nga tebiggwangayo ebimukwatako. Anas bin Malik kigamba yazala bana 18 kuba nabbi yamusabira Allah amuwa obuwangazi obulimu baraka, obuwangazi obuwanvu nga bulimu baraka, kubanga waliwo obuwangazi obuwanvu nga temuli baraka. Obuwangazi obuwanvu bulimu baraka bwebulwa obujjuda ibada, obutali mu baraka bwebulwa obujjuda mazambi. Obuwangazi obuwanvu bwebulwa obulimu ibada nga toli helethe. Ni wali obuwangazi bamusazeeko akanyama baliwo balina kansa, kakati ate bamuteekamu akaseke mu mutima, kakati ate basazeeko ekigere ekimu. Obuwangazi temuli baraka. Allah nabbi yasabira Anas bin Malik omuweereza we Allah muwa obuwangazi obuwanvu bulimu baraka, namuwa obuwangazi obuwanvu bulimu baraka nga bujjudde ibada ng'ate ali helethe, n'awangali emyaka ekisomo 10. Anas bin Malik radiyallahu anhu arda. Hadithi eno atunyonyola Anas bin Malik radiyallahu anhu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yayagalanga okufuna wuzu ng'ayagala kugenda mu istinja. Al istinja ye wuzu ey'emmanju, ate al wuduu kwe kutandikira mu ngalo mpaka ku bigere bwe byawukanira. Bw'ogamba nti ngenda kufuna wuzu oba otegeeza kuva mu ngalo mpaka ku bigere. Naye ate kuba kuliko emmanju bayitawo istinja oba istitaaba. Kati nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yayagalanga okukola istinja, Anas bin Malik yali omuweereza we nga bamusitulira amazzi, idawatan min ma wa gulaamu nahwi, n'omulenzi gwe twabeeranga naye waka alinga nze mu myaka, ntumutwalira mu kifo tebalina nnyo biyigo bizimbe nga ffe, basitulanga amazzi ne bagatwala mu kifo wagenda okukolera emikolo, kubanga tebalina nnyo nyumba kabuyonjo nzimbe, agendako mu ddungu ka distance kawanvu ne bagamutwalirayo ne anaza. Al anaza bwe twagenda okunoonyereza anaza abedda baguyitanga muwunda, gubeera muggo nga guliko ekifumu, gubeera muggo nga guliko sayidi emu nsongovu, so si nti effumu, kubanga arrumhu lyeffumu, kubanga effumu guba muggo nga kuliko akuuma ak'effumu, naye anaza gwabanga muggo naye nga sayidi emu nsongole. Ogwo omuggo nga gwaki? Nabbi yamalanga okufuna wuzu ng'asaleera kabiiri eza wuzu nga bagumusimbira mu maaso gubeere nga sitira,
obutamusala mu maaso wetahanaza bakusimba mu musenyu kubeerenga sitira ye alambe wakumanga asaala sallallahu alayhi wasallama. Akati wakulanga ebirime ebiri ne security in case waliwo ekirumbi omukulu sallallahu alayhi wasallama ng'alinawo kyatandikirako okwirwanako. N'ogwo omugo gwennyini ogwakutuba gwe tukwata mu kutuba gulina emirimu egisuka mu gumu, kubanga okusoma kutuba mu bantu sikyakusaaga. Oluusi opanikinga ti omugo gukuyambako okunywera n'ogwamu okupaniki, ate oluusi era gwayambako kuya security singa bitabuka naddala edda nga tiwannabawo nnyo byakwerinda nga bumanya ensibu gye yatandikira. Kati ne anaza naye bakikozesanga nga sitira, ate oluusi singa bawo obuzibu ng'ekwesiba ng'ekyokulwanyisa. Amakulu agali mu hadithi eno abakulu mu ddiini tulina baweereza, abakulu mu ddiini tulina baweereza ng'abamanyi bamasheikh ba amir. Anas bin Malik kyatuyigiriza wano yalinga agenda emmanju bamusitulira amazzi sallallahu alayhi wasallama ne bagamutwalira gy'aba agenze okulaga. Afdalu salawati llahi wa salamihi wa barakatihi alayhi. Ekirala ekiri awo okuba nti bwe baba nga basazewo okuweereza okkiriza, bwe basazewo okuweereza okkiriza, nabbi yakkiriza nga abavubuka baana bamuweereza ne bamusitulirako ku mazzi ne bagatwala mu bifo wagenda okufunira wuzu, n'okubanga tubeerawo laaka ebbiri nga tumaze okufuna wuzu, kubanga bwe batwalanga amazzi ago nga bajjayo anaza omuwunda, kubanga bakimanyi waba mu wuzu alina kusalira akameka biri rakaatei lwudu, eraaka ebbiri eza wuzu. Damu hadith عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. كان يفيد الاستمرار. Again, كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. Yalinga ayingira kabuyonjo, tekitegeeza nti bayingiranga naye, ate wanagambye kuyingira nesiga nti yalingawo nti yeeyo weeri nzimbe. Ebiseera ebisinga kyabanga kyererezi olw'ensonga nti tebalina nnyo nga nsi kati bweri, naye tebagendanga wala, n'ensi yalimu ekyalimu abantu batonotono. Naye kati wane waffe oyinza okunoonya wolaga ne wakubula, anti bulamu bakulaba, budde eno abeeno bakulaba, budde eri beeri bakulaba, naye ensi yetenaa kufuna mujjuzo nga gwe tulina. Kati eyo kaana etegeeza nti olubeerera, kubanga kaana yufiidu listimrar, twakiddiŋŋananga. Fa ahmilu ana idawata mina wa ghulaamu nahwi, nze nga nsitula n'omulenzi anfaanana mu myaka. Wa ghulaamu, al-ghulaamu aba muto, kikozesebwa ku mwana omuto, emyaka wakati wa 13 mu lulimi Oluwarabu. Kaana فأحمل أنا وغلام نحوي. كان النبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة. إداوة من ماء. إداوة kyechombo niba kikulanga mu maliba. Idaawa kiba kyombo bakikulanga mu maliba, bakolanga ebyombo byabwe mwe batambuliza amazzi, kubanga eddungu liba lyokya. Kati ate ekyombo kibakoze mu ddiba kitera okukuma amazzi ne gatabuguma, basobole okuganywako mu ddungu. Bakolanga ebyombo mu maliba, bakolanga ebyombo mu mbaawo, ekyombo nga kyakutereka mu mazzi naye nga kyalubaawo, kubanga ate ekyombo ky'olubaawo ate nakyo kiriwawo okufuna heat, okuyingira eri munda ekuba amazzi gonooneke gabugume. Kati idaawa ekyombo kikolebwa mu ddiba naye tebikyaliwo kati, babikozesanga abatambula mu malungu. Ate alanaza tutigulabye muggo bagufumita mu ttaka, gubako saidi emu ng'efumita.
فيستنجي بالماء. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي ebyokuyiga ebiri mu hadith eyo gye tumaliriza okuweereza abakulu mu ddiini, okuweereza abakulu mu ddiini. bw'obanga ofunye omukisa nga wooli muweereza n'omutima gumu, toteekamu kantu konna kalala. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. أبي قتادة الحارث بمن يجي الحارث بن ربعي الأنصاري من مدينة يمراني أتنغ ممن وايرم amanya ga gasinga okumanyikwa Abi Qatada, taata Qatada niyago buzaale Al-Harith ibn Rib'i Al-Ansari. kasi ekigambo kijja nti Al-Ansari omanya be baabudamya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. oyo nno mumanyi wa umma ate nga muduumizi w'amagye, musomesa atusomesa irimu naye n'ebyentalo yali abyenyigiramu nnyo radiyallahu anhu. atugamba alisi hadithi erimu ensonga ssatu, alisi hadithi erimu ensonga ssatu era nga zonna zakwegendeza mu bulamu bwaffe, tuwangala nazo buli kanaku. la yamassakanna ahadukum dhakarahu fi lkhala biyaminihi wa huwa yabul. atugana nabbi sallallahu alaihi wasallama omwami okwekwatako ng'akunkumula n'omukono gwe ogwa ddyo, kwekwatako ng'akunkumula mu bifo bye ebyensa n'omukono gwe ogwa ddyo, kubanga omukono ogwa ddyo eyo tegulinayo mirimu. omukono gwa ddyo emirimu gyagyo mirala n'ogwa kkono gulina, awo gwa kkono gwe gugendawo. atuganye era n'atugaana okwetereeza nga tugenze emmanju n'omukono ogwa ddyo. era asitogende emmanju omukono ogwa ddyo kiri haramu, kubanga omukono ogwa ddyo tegukolagana na mirimu gya kuyonja mubiri gwo. omukono ogwa kkono gwe guyonja, ate ogwa kkono gulina emirimu emirala gye gukola ayinagyo emitukufu. era n'atugaana okussiza mu kyokunywa, wala yatanaffasu fil ina, okubanga ino bwonywa bwossa, kubanga omwana Adamu yatondebwa nga ebimufulumamu nga biba mubiri gwe nga bidda bweru bikyafu. buli kyonna kyetulina ku mubiri oba kituli nga kiyinza okufulumya ekiva mu mubiri, mufulumira mu bikyafu biba bikulwaza ate singa bikuddamu. era omuzungu agamba nti we breathe in oxygen ate out carbon dioxide. naye mulungi ennyo, tabanko mulungi n'akatono. ate bwe kituuka mu level y'okufuuwako nti oyo ate obwo butwa businga ne carbon dioxide bamuyita carboni. gwe yali okutegeera edduniya nti Allah alina obuyinza atwagala nnyo, gwegenda ofuna olupapula otandika oddufuwako bwotyo, wajja kumukawo n'ekituli otegere kemika ekufulumamu. olupapula otandika oddufuwako bwotyo, ojja kutanga omukawo ekiki ekituli. gino emisano gye twogererako gitalagga naye nga byuma. omuka guno oguyiikako guti guno gudda mukutulawo nga gutalazi, era batera kuteekako kasiponyi nako kasirira. kati ebitufulumamu bya bulabe, kati oli mukunywa ate mwosiza ate ozzeeyo munda. tunulira amaaso go bwe gagafulumizza, si bwe buyonjo nnyo obwo. tunulira ennyindo yo egyefulumya olabe, tunulira akamwako kageze kafulumye. ffenna nga wetudde ono tukimanyi nti akamwa kaffe kyekimu ku bintu by'okuuma nga biyonjo, naye tuyinza kuwandawo n'okwatawo. naye nga gwe kenyinyi gwokoze ki gwowanzeewo mu sekendi eyo olumala okuwandawo bikyafu bitamwa. kati ate ebifo ebirala byonna ebifulumya sijja kubinyonyola, tubimanyi bya mutawaana.
wala yatanaffasu fil ina, tosiza mu kyombo munywera. Eyo hadith akakalayini kagana okusiza mu kyombo, nywa juisi nofuwako, simanyi obuugi bwokya nnyo, anfuweko bukoleki bwole, gumiikiriza oyonoona, teeka mu butwa, kyayayokya nnyo kamufuweko, gumiikiriza, teeke wansi asooka awole, gumamu, kisobola dakiika nnyingi. Emmere akifuwako bwalya, bwafuwako bwalya, ogitta. Zensonga 3 zatugamba mu hadithi eno sallallahu alayhi wasallama. Ekyo kati ate lwaki aleese ebyokunywa mu wuzu, anti hadithi eze erimu ensonga 3 nga nabbi sallallahu alayhi wasallama atukumira obuyonjo. Omukono ogwa ddyo tegukwata mu bifo byaffe nga tuli mu kweyonja, naye ate bwe tuba tuli mu birala gusobola, bwe tuba tuli mu birala gusobola ng'abantu bali mu byomukwano, naye kasita kijja nga temu yakweyonja, omukono ogwa ddyo tetugenda mu bifo ebyo. Then n'okuba nti omuntu afuwa n'okwoza ebyokulya bye oba okusizaamu, ekyo nabbi akigaana kuba nkireeta endwadde sallallahu alayhi wasallam. Naye byonna byonna ng'obitadde ku mabbali, ebintu ebitufumamu mu mubiri gwaffe bingi, entuuyo, amalusu, amaziga, senyiga, bingi nnyo ebiva mu mubiri gw'omwanadamu nga bidda ebweru. Byonna byonna ebituvaamu mubiri gwaffe tebiina buzibu na wuzu zaffe wadde olugoye, okujjako ebiyita mu 200. Eyo formula gikwate bukwasi. Byonna byonna nga bitufulumamu gwe bivuddemu tebiina buzibu na wuzu yo bwe ogirina, n'olugoye we bitonye tebimalawo wuzu, okujjako ebiyita mu 200, newe bikyusa kkala, newe bikyusa obuzito, newe bikyusa buli kimu, kasita biyita mulimu ku 200, gwe bivuddemu tasigaza wuzu n'olugoye we bitonye. Ebisigadde byonna tebikangakanga ku wuzu yo, tiwedde engeri yenkaaba, kati wedde ekanzu yonna eyiseeko amaziga, kati terina wuzu, genda olugoye terina buzibu lulyoke. Ne bw'otuuyana ne lutubanga olubazze mu nnyanja mu mazzi, olugoye lulyoke ne wuzu. Omusaayi oba kasooka kusaze, waliwo ekibaddewo ne kikusala, oba omusaayi tutini oba mungi, kasita biba nga tebiise mu 200, naye biyita mu 200 ne bigira mu fomati y'amazzi ameereere, oba tulina wuzu, ne bigira mu fomati y'omusaayi gwe bivuddemu ne biraze tewaba wuzu. Ebiyita mu 200 kabikyuse ekkala, kabikyuse obuzito, byo bimalako kiki? Wuzu. Naye ebisigadde byonna ebituvaamu tebiina buzibu na wuzu yo nga ggwe n'olugoye lwo. Eyo formula bwetyo bwefaanagana. Damu hadith عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. ولا يتمسح أغانا okwesimula okwetereza n'omukono gwo ogwa ddyo ng'oli manju. Atugaana sallallahu alayhi wa sallam omukono ogwa ddyo tegukola mirimu ekyo. ولا يتنفس في الإناء. Al-ina kyekyombo, ekikopo, glass oba jaga mubonyweredde, tosizaamu ngeno bonywa bossa nywa mpola mpola. Ebyo biri mu kikopo bibyo, opa kunkana ki nga bwosiza muli otyo. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ فقال:
لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu muganda wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubatata kubanga Abbas muganda wa tata wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ono min sigari sahaba basahaba baliwo nga bato nga nabbi ayigiriza ilimu era ne bafuna omukisa okuyiga ilimu ennyingi kubanga baali baana bato tebalina business tebalina family tagenda kunonyeza abantu kyakulya babeeranga waawo 24/7 ne bafuna omukisa okuyiga ki era nkutira abavubuka bakyali abato okukozesa obudde obusooka mu ilimu kubanga bwomala okutuuka mu family bano bagala fees olina bakandidate babiri olina ayingira university olwokali ate okutebenkera kuba kutono abavubuka bafe abato bakuutira n'okuva mu nkaayana zino ezaffe haddi ku muzindaalo ogundi yatunda ettaka oyabba esente z'obusiraamu ebyo tebikwatako osooka osome busomi egyo emyaka sooka obudde bwo bwekusoma ogenda otuuka mu myaka gyaffe gino egyekizeeyi ng'olina omugaso eri umma naye yamanyi abatunda ettaka ly'obusiraamu yamanyi nekyobbakola kakati ate yamanyi nekiki ekiddako kakati ate sekaguni otalina irimu oli yalina oyo feeke amanyi ne balokolo ne international obudde mufo kyobuzzamu ebyo somamu irimu enkya insha Allah ojja tugasa weetume emimbi genjala kukwata hadisi 5 omwaka guno naye tanakwata wadde ejuzo 5 ali mukwata mpa bano ne bali egyo emyaka gya kusoma bano Abdullah ibn Abbas bo basalawo okutuula kusoma busomi oluvannyuma nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam afudde ne bagenda basumulula irimu obudde kati ate obudde obwaddako kusomesa buki busomesa bye baasoma luli leka kwonoona budde bwo kubanga obudde obuzanyiramu n'oddamu ebyo ogenda otuuka mu myaka gyaffe era nga wokwata omuzinda lwoddamu ebyo doyi abantu bazze kubaako kyebayongera ku ddiini yaabwe kubaako kyebayiga ng'oddamu banyumiza byaliwo mu gyekyenda 95 kakati netugira embwa netuzitta kakati ate olwagira enankanyawo kakati salla tusaasire ya rabbi. Abdullah ibn Abbas muganda wa Nabi Muhammad oyo bahrun bamukazaako bahrun oyo nyanja mu irimu bane basahaba ba Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah yabawa buli gwoyogerako oyinza okuza yasinga banne oyo yali bahrun baga nti nyanja kitegeeza amazzi gaba maki mangi nnyo tosobola kugamalayo abaana basena abanywa naye gana gye galaga ensolo zinywa okwo buli kimu tegalina gye galaga era Abdullah ibn Abbas yeyekka eyatuulanga mu shura y'abasahaba Madina omwana omuto Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ku myaka 14 nga tulina abasajja bali myaka 5 nkaaga nga Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu agamba nti tujja tula meeting nga Abdullah ibn Abbas talini era basahaba abamu ne bakyankalana naffe tulina abaana nange mutabani wange ali myaka egyo ngaye simuleeta lwaki muleeta ono Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu n'ababuuza ekibuuzo ne kibalema Abdullah ibn Abbas yakiddamu n'agamba nti mutegedde ensonga lwaki muyita abeere naffe mutegedde ensonga kubanga yali kabaka mu kuvunula Qur'an oyo golaba nga tavunula Qur'an ne bavunula yabuuza akabuuzo katono nnyo mu aya emu ne kabalima bonna ba seniors omwana omuto oyo n'akababuulira ne bategeera bonna ne bakakasa nti ekyayogedde kyekyo aga nti eyo ensonga lwaki Abdullah ibn Abbas mu ntula zaffe muli bajjeno balwanedde entalo basahaba basinga okuva e Makka abasajja bakulu omwana ono muyita tubeere naye Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu muganda wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abantu bali muri jimu zezimu na Anas ibn Malik abo n'abaana bato Abdullah ibn Umar tabani wa Umar ibn Khattab era bonna bali bantu bayirimu nnyo
Abdullah ibn Abbas siwa byamaje yewa ilimu kubanga twalaba nti basahaba mwalimu bannamaje baluwanyi namige nimba munabayirimu naye Abdullah ibn Abbas atunyumiza lumu bali batambula ne Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Marra an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam biqabrayn, lumba bali batambula omukulu alina ttiimu ye ne basanga entaana bbiri nayimirira sallallahu alayhi wasallam nabo ne bayimirira nava ku nsolo nakka wansi kati toyinza kusigala ku nsolo ng'omukulu avudde ku yiye kisoboka ne wabawo akasiriikiriro kwekubaga nti innahuma la yuadhabaani wama yuadhabaani fi kabiiri, abantu abali mu ntaana zino zombiriri bali mu kubonerezebwa naye tebakola mazambi manene. Nabbi abuulira ttiimu gye yali nayo kubanga mu bimu nabbi Allah bye yamuwa ye yali awulira ebiri mu ntaana ate ffe kitukirina kubanga nabbi wa Allah tabaraka wa taala bannabbi babanga n'ebintu ebirala nga byongeremu ffe nga kitubirina bo nga babirina. Kati nga kaana yanaamu ayinuhu wala yanaamu qalbu, yibakanga maaso ng'omutima tegwebaka. Amakulu aba yebasaawo nga munyumya byonna babiwulira namanya nti oli alimba onaatemeredde ono ye mutuufu kyokka nga ali mutulo. Ate ffe si bwe twebaka, ffe bwe twebaka you switch off each and everything. Neye kaana yanaamu ayinuhu wala yanaamu qalbuhu, yibakanga maki nga kompyuta ezimu zisigala ziri on, ffe tuswitchinga zonna sallallahu alaihi wasallam. Ekyo Allah yakimuwa, yaterizanga layini mu nzikizi, tibalinanga mataala bulungi gali awo nga gano salati subuhi salatu leisha isima ekigere kye kyakkono kyongereko mu maaso wamala ninga ati tiwali mataala gali awo nti gaga. Ekyo Allah yakimuwa sallallahu alaihi wasallam. N'ebirala nfofoolo ba ambiya Allah ina byabawa ebyenjawulo ebitwawukanako ffe. Kakati yalimu yalina yali awulira ebiri mu ntaana naga nti innahuma la yuadhabaani, era ekyo kiraga nti mu ntaana waliyo ebibonerezo. Hadithi etukakasa nti mu ntaana waliyo ebibonerezo gwe byekolera wano ku duniya era waliyo n'ebyengera. Gwolondako kimu mukulu Ayubu ajati Fatuma gwolonda kikyoyetaga mu ntaana yo bibonerezo oba mirembe. Nosalawo wano ku nsi nogaa nze entaana yange njagala mirembe kanginonye, njagala bibonerezo kambinonye, kubanga byonna byetagamu obunyiikivu. Naanaafuna emiggo mu kabuli yeetaga okunyiikira, ate okutega mukabende kyakusaaga ategeeka newebuzaabuza newefuna nakali nodiritinga message newekweka. Mulimu gw'amaanyi, si gw'amaanyi ogwo. Ebyokuyimuka okugenda ku salati subuhi nakyo kyakusaaga. Ayagala ebibonerezo mu ntaana bunyiikivu, ayagala ebyengera mu ntaana bunyiikivu. Kati gwe olondako nti obunyiikivu bwange mbutaddewa. Tusaba Allah atuwa obunyiikivu obulungi bannange. Egulanaddeko mu ddwaliro nendaba akaana akato nga bakazadde ne bakampa nenkawa adhan nga nti Allah alina obuyinza. Ono ali banyumya mu banne nti banzala 2022 nga gati ng'oli mukulu. Ajja kugamba nga banne nti banzala 2022 banne bagende nti oli kiki. Kale neebuuza ffe tuliba tuliridda wa katuteeketeeke gye tuli wenda gye tuba tuli mu kaseera ako. Oyo walyogerera ne bamugamba nti oli mukulu nnyo nnyo akweka emyaka wa 2022 oyo gwolaba atulimba nga bamutenda buki. Nze ngenda kubaawa awo ennoteekateeka kati wa hayatuna fi lqabri bada mamatuna haqqan wa yasaluna bihi lmalakan. N'obulamu bwaffe mu ntaana nga tumaze okufa bwa mazima. Wa hayatuna fi lqabri bada mamatuna haqqa, waliyo obulamu omuzungu akita life after death. Wabula mu byewuunyisa life yeeri Allah yagimanyi, si ffe, si ye yawano. Abantu babissaamu nnyo amagezi ne science
erimu ilmul ghaibi, erimu Allah yesigaliza. Waliyo life yayo erimu amasanyu, erimu n'okubonerezebwa, naye Allah yagimanyi. Yeri oli agenda n'obuuza nti wakati baba wakyayi oba bawala nki, ebyo bifu Allah yagimanyi. wama yu'adhabani fi kabir, tebakola misango minene. amma ahaduhuma kana la yastatir min bawli, omu ku bo teyeekumbanga nsasi z'omusulo ng'agenza okunkumula. era eno ensonga ereseza hadiisi eno mu kitabo kino ekyokwetukuza. Ekimu ku by'emiggo mu ntaana gy'ali bwe yagendanga okunkumula nga teyegendereza. Amala gakunkumula kati agenda okusaala esswala nga yafudde dda mu wuzu. Era mu bintu byonna byolina okuwa obudde ng'ogenze emmanja okufuna wuzu ng'erimu istinja, kubanga twagambye wuzu eva ku ngalo paka ku bigere, ate istinja y'emmanju. Buli wogenda okufuna wuzu ng'erina istinja oba jjame gwegwe weekuyitako ekuyiteko, so si kuba kunkana mbu nsanga ejama, ate esswala efiira eri yonna. Wuzu yonna ng'erimu istinja, ogendako ku long call, short call, yakwegendereza nnyo kubanga esswala gyefiira. Eno ojja kutuusa luwalo, yabaddemu mu muzikiti mu jama. Kati omwana Adamu yatondebwa omwami, naddala omwami ng'avaamu amazzi ga miteeko ena. Obutonde bwe avaamu amazzi ga miteeko ena. Omuntu omukulu atali kaana kato, akato kalinako omuteeko gumu, albawul, omusulo. Bw'atandika okukula ng'agattako alwadiyo, otuzzi otwolekera omusulo, tondo limu oba abiri. Bw'ayongeramu okukula ng'agenda mu almadhiyo, otuzzi otujja ng'omuntu alowoozeza ebyomukwano, tondo limu oba abiri. Bw'akulira ddala, bw'afuna almadhiyo era bw'afuneyo ne almaniyo, omuzungu zayita spams. Ekyewuunyisa ago amazzi ga miteeko ena gaba mu kifo eki kimu, gaawukana emigaso, gaawukana obuzito, gaawukana kala. Yoyo Allah waffe gaba mu kifo eki, gayita mu kkubo limu naye gaawukana emigaso ne kala n'obuzito ne test sizo ezimu. Amazzi ago naye amazzi ago gonna nga bwe tugogedde ag'emiteeko ena bwe gava mu muntu aba talina wuzu gonna ago. Kakati mu kunkumula olina emiteeko ebiri, albawulu walwadiyo. Bw'okunkumula weegendereza, oyinza okwegendereza okunkumula wano n'otasamula nsasisasi zimansuka ezo, ne weerabira ate omuteeko gwokubiri. Omuteeko gwokubiri gujja wayisewo akaseera, guyina okujja nga tudda mu takisi nga mugenda, tondo limu babiri, otwo tetusse wuzu, tulina kyetwaba. Gwe tuvuddemu yennyini talina wuzu, n'olugoye lwennyini terulimu kiki wuzu. Wakwegendereza nnyo nnyo, ate gy'okumukwongera ku myaka newaddi nga yeeyongera. Nali ku Mubs University mu Darus, nimba homework banoonya amazzi ago bagayita batya mu luzungu, nejebuli eno sifunanga feedback. Tulina albawulu gwe musulu, alwadiyu sigamanyi mu Luganda, twetuzi otwekera kiki tujja wayise dakika nga 4-5 itutonya nga bonna okwata ekipa soda n'onywa nga tekuli kaseke n'owunzika naggwamu. Bw'ogiwummuza ne wayite dakika 5, bw'owunzika muvamu tondo 2 oba 3. Ekifaananyi kirabye omusajja yakula bw'atyo. Ekipa ya soda ng'omunywedde naggwamu bulungi n'ogiwummuza ne wayite dakika 4, bw'oddangamu n'ogiwunzika olabe amatonda 2-3 galina otonya. Yeffe abasajja kati wuzu efiira nnyo mu kalayini ako, naye ago amazzi mu Luganda sigamanyi ne mu Luzungu, nga banyi mu Luwarabu bageta alwadi. Kyova olaba olulimi Oluwarabu Allah yalussamu Qur'anul Karim lwasukka okuba olugagga lw'ebigambo. Kati ffe twakomye dda lulukyagaziwa. Abazungu bakomye dda, francophone bakomye dda. Francophone mbamanyi Abafalansa byatuweddeko dda.
niyo akyatambula oba okyali onakubako ate almadhiyu era nga tolina era kirala olya nga simanyi semenizi ate banene bate nga bali kikyala nebamuga nti asi kyekyo. Abavubuka abato batera nnyo okufuna abatanakufuna bakyala basitrekinga nnyo era mu nsi zino ezaffe ezirimu obwononefu oluusi alayo abakyala mbadde bubi oluusi mpapula z'amawulire bw'oba ogenda okufuna wuzi olina okukebera pantisizo kubanga almadhiyo tondo liva mu mwami erigenda erigwa ku kagoye ke bw'oba wabisi olabawo noibawo amazzi n'okunyawo ne bwanakubwa n'omunaaza waba wakaze wabanga siriva enusu ey'ekikumi bwefaanana kyokka ekyewunyisa ate usinga okunkulawo n'amazzi ga musulo wewakala tewafaananawe watyo kinabirega nti gonna gawukana sayizi gawukana obuzito gawukana byonna byawukana otuzza otuva mu muntu ng'alowoozezza mukwano omwami wewakala wabanga siriva obanga wagenze senyiga ominyira wewakala wabeerawe watyo ate omusulo si wekiba wewakala bukazi ebintu ebyo byonna biyita mu kifo kimu nga lwaliga nti yusqa bimain wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fi l-ukl enniimu mangada n'omucungwa enkuba etonya yemu ebitonyako naye tesiti yemu enniimu ye mangada bw'obirengera olabanga ebifaanagana bikulira ku mazzi geegamu alla bifukira amazzi geegamu naye abyawula empooma akulaga buyinza bwe nti wandibadde nno ŋŋondera wayuhadhirukum llahu nafsa allah atuwoninga nti mwana adamu ngenda akompola nga siri mwangu nkwewaza mwana adamu musuratu ali imurani atuwoninga nnyo munzivunula ezaffe abanga aga nti ngenda akompola binadamu naye gwe bagamba awulira agwe bagamba tabiri nako agamazzi gamiteeka ena kyemmanyiko mu luzungu manyi yurini ne spams zibimanyiko mungereza oba mu francophone yeyongerayo simanyi naye fe tulina emiteeka emeka ojja kukola risaaki ogituleetere ngaeri thara inshallah banne ono agyesimbyemu risaaki katumulinde agituleetere nti kino bakiyita bwe bati nekino bwe bati nekino bwe bati nekino bwe bati kati mu hadithi eno eya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu amazzi agogerwako ge mazzi agakunkumula omusulo albaul n'amazzi agaddirira nga oyisa akaseera alwadiyu gatta nnyo wuzu bw'obona eri ey'ensasi okukoonako oyinza obutowona eno kyova olaba olina okutwala obudde obuwerako oba ogenza okumala ekyetaago topapa kibanga abazimba ennyumba omusimbi omukupakukira nengutanywera ennyumba ngenda kuzimba njabayaba emiteeko egyo gyonna ena gye twogedde bwe giva mu muntu aba talina wuzu ate bwe gitonya ku lugoye nalwo luggwamu wuzu okugjako omuteeko gumu almaniyo spams amazzi agakola omwana bwe gava mu muntu aba talina wuzu naye ate olugoye bwe gagudde lwo lusigaza wuzu kubanga matukufu yeggwe yenze era bwe tujja okulaba hadisi mu maaso nga nabbi yasaliranga mu ngoye nga zirimu obuufu bw'amazzi ago nga tezirina kukozebwa kubanga go tegalina buzibu na lugoye lwa muntu amazzi agazaala tegamalamu lugoye wuzu kyokka ate omuntu emugwako ebiri anti alina okunaba janabba n'afuna newuzu eyesala kategerekese bulungi nziramu emiteeko gyonna ena bwe gikuvaamu ogumu ku egyo bwe givuddemu talina wuzu gyonna ena ate olugoye bwe gitonye esatu gimalamu wuzu okuggyako amazzi ga muteeko gumu agazaala tegamalamu lugoye wuzu kubanga matukufu tegamalamu lugoye wuzu matukufu lwakuba kitamwa ogenda mu banno nga lubisi kubanga alina akasu gwe kakuba
naye obanga ogenda kusala layirizo tahajjudizo waka tewali buzibu, naye so si kujja mu masijidi n'engoye ezo bwe zityo kitamwa, kubanga ojja kwesitaza banno bajja kulira akasu ako. Hadithi egenda mu maaso, wa amma al-akharu fakana yamshi binnamima, owokubiri yali abungeesa eŋŋambo, omuntu w'olugambo mubi, hatta abanyu bagaa nti annamima yufsidu fi saa ma la yufsiduhu sahiru fi sana. Omuntu w'olugambo ayinza otutabula akatale mu ssaawa emu nga singa watuma mulogo kiyinza omuntu alira omwaka mulamba okatabula bw'atyo. Ow'olugambo asobola okutabula ekifo mu ssaawa egi nga singa obadde otumye mulogo okukola ekyo yeetaga omwaka. Amakulu ow'olugambo mubi nnyo mu kutabula. Babanga mu ssaawa emu akola ebyo byonna n'atabula akatale ne beekuba eŋŋumi, anti atwalira ebigambo ng'ayongeddemu. Ow'olugambo yaluwa. Ow'olugambo ajjulira amawulire n'agajja kuno n'agatwala ewalala, ayongeramu okusiikasiika naye nga kyabala kutabula. Naqli al-kalam min shakhsin ila shakhsin akhar ala wajhi al-fasad. Ajjulira ebigambo n'abijja wano, kale no olabanga munno naye wa ate bulijjo nkugamba tabanko munno olaba yagambye ABCD mubi nnyo, kati no gwe badde bagamba ng'ajjula kamulinda jje afuna akagambo kamu n'atusa mukaaga ng'ayongeddemu atabule. Kati olabagaye nti asobola okwonoona ekifo mu ssaawa emu yokka bweti nga singa mulogo gwe mwatumye nga yeetaaga mwako kituusa kweyolevu. Era kabira min al-kabair, zambi mu mazambi amanene okusaasaanya olugambo. Ate ku mulembe guno baganda baffe abatuli ennyo mu madarasa oba kiki, oyinza okuweza olugambo n'okutemerera n'okugeya biri halaali naddala mu salafu. Allahu akbar. Wane waffe okutemerera ate nno nga tutemerera bamaseeka baffe n'obakulako eŋŋambo n'obageya, oyinza okuweza mu basalafu kiri wajibu. Buli kakiriki kosanga nze natala okutambula bwomu mu kamotoka kange kubanga oluteeka omuvubuka awo katiseka gundi talina magezi, wallahi waliwo n'akola keyafunyiseyo olubuto, kakati ate waliwo noono omulala kakati nunga nti wali lwaki tosirikako nabulira seekolo naleeta oli kakati ate gwe oli musomesa mulungi amumaffe tukwagala. Kasi atuukawo nga muga nti fuluma kangende bwomu. Kakiriki bwe katula bwe kati wa muzikiti oba wabbali awo ate nga tandika lugambo kugeya kutemerera nibebamanyi nibatamanyi oluusi birina ku mulala ne babimujjako ne biteeka kuwono. Ebyo byonna nno byolaba kabira min al-kabairi, mazambi amanene, lugambo kutemerera kugeya. Wa amma al-akharu fakana yamshi binnamima, omulala yali abungeesa eŋŋambo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam akyukidde basahaba n'abanyonnyola ti omu ku bano yali teyekuuma ng'agenza okukunkumula, ate omulala yali abungeesa ki eŋŋambo. Bwe yamala ate n'akyukira entaana sallallahu alaihi wasallam. Bwe baali waliwo omuti omutende n'ayuzaako akatabi sallallahu alaihi wasallam n'akabulu fashaqqaha nisfayn, n'akabuluzaamu emirundi ebiri. Fagharaza ala kulli qabri, n'agenda ng'asimba ku buli ntaana, n'abusimba ntaana za musenyu, simbamu akati kayingira. Faqalu ya rasulallah lima faalta dhalik, ne bamugamba nti ya rasulallah lwaki okoze ekyo okusimbako obuti? Faqala sallallahu alayhi wasallama la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaybasa, wa fi ba'd riwaya la'alla Allah yukhaffifu anhuma ma lam yaybasa. Allah tabaraka wa taala agenda bakendereza ku mazambi ebbanga likumala nga tebunnakala obutyo, era basabidde edduwa Allah bakendereze ku mazambi
ekigero ky'obuti obukala. Jjukira nti omuti bw'omala ogukutula ku gunnaago obulamu buba bukoze ki? Buweddewo. Era tewayita bbanga nga kitandika okuwotoka ekiddako okukala. Akati abanyi batugamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasimba obuti obwo ku ntaana ezo. Emiti gitendeza Allah. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fi samawati wa man fi al-ard wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu wal-jibalu wash-shajaru. Buli kyonna ekiri ku nsi kuno kitendeza Allah. Njuba, mwezi, munyenye, nsozi, miti ebitendeza omuti kiri mu bintu ebiramu. Bwe gukala guba gufudde. Abanyi batugamba nti ako yasimbako nga bukyali bubisi, adhikaari ze busoma bali abali mu ntaana nga baganyirwa. Bwe bunaawotoka ne bufa nga zikoma baba bukoze ki? Bukaze nga tebukyatendeza Allah tabaraka wa taala. دم حديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وما يعذبان في كبير. Tebabonerezebwa nti bakola mazambi manene. Ate tugambye nti olugambo mazambi maki? Ate nabbi agaye nti si mazambi, tebakola mazambi manene. Kyategeeza kyeki? Ekibabonerezesa amazambi ge baakola siga nti gaali mazibu ga kuleka. Bali basobola okugaleka. Si manene kule, makulu si mazibu ga kuvaako. Go manene. Okusala nga tulina buzu, zambi ddene. Okubungeesa engambo zambi ddene. Naye si mazibu ga kuvaako. Tibannange njagala ddivaako n'eriganyi. Olugambo funa ekikwanso ofumite mu mumwa ogatte waggulu. Sibako solotepu sobola okukyewala. Kyavuddaga nti wama yuadhabani fi kabiri. Tebabonerezebwa nti bakola mazambi manene. Agombirire mazambi manene naye tegaali manene nti tebasobola kugavaako. Gasobola okulekeka. Olugambo omuntu asobola odduleka. Siga nti obadde onoonya kyakulya kiwayo bimulimi okuvaako kubanga anoonya ka sente. Temuli sente. Siga nti onoonya kitiibwa nti bw'anaakola olugambo bajjamu obwemuppi. Timuli kirimu. Kutabula butabuzi nsi. Olugambo asobola okuleeta ensi yonna nekubagana amasasi abo ne betta. Naye nga lugambo. Naam. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. لا يستتر من البول وينجروا ebintu bibiri. البول musogo tukunkumula ne alwadi amazzi agajja nga wayisa akaseera nga maze okukunkumula byonna biyingira. Bw'oweekuuma kali kano kayinza otoloka olina kukuuma buki bombiriri. Ate bwe tugenda mu mbeera ez'obunnyogovu gujabagira alwadi aba mungi mu bunnyogovu kubanga omubiri gwa tegwetaaga mazzi nga bw'oganywa gonna bagakuweereza. Ate mu kasana wadi aba mutini kubanga omubiri gwetaaga nnyo amazzi. Naye mu bunnyogovu bw'abali bwangaddeko mu nsi z'obunnyogovu okukunkumula kuba kungi. Okukunkumula kuba kuki? Kyokka ekyewuunyisira mu bunnyogovu n'ennyonta eba nnyingi kubanga obunnyogovu ate bukaza era n'ebigere ne byatika n'emimwa ne gyatika n'okusigako oyiro bwe basiigako ebigere byatikira ddala nno ne kitandika n'okukuluma naye lwa bunnyogovu. Emiti ne gifuka nga oyinza okuza omuliro gwajje ne gugyokya ebikola byonna ne bigwa kukala. Kati ate mu bunnyogovu ekyewuunyisa amazzi oba oyagala mangi naye ate omubiri tegugagala. Onywa n'onywa obeera kukunkumula buli kaseera. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين. جريدة رطب gwe muti gw'entende. Gwe muti arratubu y'entende. Gwe muti ogw'entende n'amenyako akatabi sallallahu alayhi wa sallam. فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا. بصحابة تباش تقيلة
faqalu ya rasulallah, kubanga bwe yamala okusimbako bwatyo obuti natula ku mbalasi ku ngamiya ye. Nabbi yatambulanga ku ngamiya, tiyatambulanga ku mbalasi sallallahu alaihi wasallam. Obulamu bwe bwonna yatambulanga ku ngamiya paka we yafuna endogoyi, naye endogoyi yali etambula mu Madina mokka. Kwe kumubuuza nti ate kino kitegeredde lwaki okoze kino sallallahu alaihi wasallam? Naam. فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. لعل oba oliawo bwe biva wa Allah ne wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ebikakasa bukakasa, so si nti oba oliawo Allah nabakenyereza kwa la'alla oba asa, oba oliawo Allah nabasaasira, oba oliawo Allah nabawa taqwa, la'allakum tattaqun, la'allakum tuflihun. Abategeeza nti mujja kufuna okutya Allah, so si nti oba oliawo munafuna okutya Allah. La'alla etegeeza nti kukakasa ti Allah agenda basonyiwa, agenda bakendeza ku mazambi ma lam yayibasa. Al-yabis ekintu ekikalu, ma lam yayibasa, ebbanga limala nga tebunnakala. Naam. قال المصنف رحمه الله باب السواك. وبارك الله فيكم. tunafuna ebibuuzo bibiri bisatu, tufuna ebisatu inshallah okusinzira ku budde, ebibuuzo bisatu tumalize ddala ebibuuzo twakereye adhaani yakereye. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'ala salah, hayya 'ala salah, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fe abalina ensonyi tetuwase nga tutya okwogereza? Tewali buzibu otuma, ate ensonyi nnungi kubanga Nabbi azisuuta. Alhayau min al-iman, ensonyi kitendo mu bitendo by'obukkiriza, kubanga ensonyi biidhinihi tabaraka wa taala zikuyambako obutagwa mu mazambi okusinga abakalukalu abawuza mbu tajja busera, kumbe kugenda kumwokya bumumalewo, kubanga buli zambi alyambalira yawuza mbu tajja busera. Ensonyi kitendo kirungi, era Allah akyogerako mu Qur'an ng'akisuuta. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. Nabi Musa alayhi salam mukyafayo yayamba abawala luz, omu yakomawo ng'atambula ajjudde ensonyi. Ku lwaki yali ajjudde ensonyi omuwala ono? Noli yali muvuuka muto, noono omuwala muki muto. Ebiseera ebisinga awe basisinkana ebiddako bimanyi, naye Allah yamutendako kitende eki istihya, ensonyi, so si height na beauty na figure ne kala. Kubanga omukyala omubalagavu nga talina nsonyi talina makulu, omukyala alina figure nga talina nsonyi temuli makulu, alina beauty nga talina nsonyi talina makulu. Ensonyi zeyamutenda nazo. Lwaki?
kasitaba n'ensonyi biri ebirala biba bigasa, byuta egasa, figa egasa, simanyi ne face, simanyi ne kala kasitaba kubanga lwaki tajja gwa mazambi inshallah. Ensonyi kikulu nnyo, ensonyi kitendo kirungi. Nabi natugamba mu hadithi endala sallallahu alaihi wasallam, inna hadithi inajeva tejja bulungi mu bwongo naye bwe byegwakaga nti idha lam tastahi fasna ma shi't, bw'olaba nga tolina nsonyi mu bulamu bwo omanyi ojja kukola buli ekikusala mu maaso. inna mimma adraka an-nasu min kalami nubuwati al-ula idha lam tastahi fasna ma shi't. Barakallahu fik. Mubimu ku bintu ebyasangibwawo edda okuva ne bannabbi abasooka nga baali babirina mu bantu bonna ensonyi, era bw'olaba nga tozirina omwenge ojja kugunywa. Teri mukyala ajja kusala mu maaso, teri mwami gwennyabo, teri mwami ajja kusala muki ensonyi. Kirungi oba olina ensonyi tekitegeeza nti ojja kuwasa, oyambibwa. Ate n'obukalu nabwo, ate obukalu bwo tebabuwaana naye ensonyi ziwaanibwa. Alhayau min al-iman. Hadithi nyingi ensonyi zokka ziriko ebigambo bisufu n'ebyafaayo bisufu, n'abantu bangi baawona okuyingira omuliro lwa nsonyi, abalala ne bayingira omuliro lwaki? Kabukalukalu mutajja busera. Omukyala gwenjogereza yasiramuka busiramusi. Ndiba naye tuli kitabu tahara naye wulire ebibuzo gye biba. Tugende mu maaso. Naye akyagenda mu kyaki ne ku Easter yagenda mbu tasobola kujemera bazadde be, era wabeera ne wa taata we tasaala mbu atya okumugamba mbu yasiramuka. Bwe twakaayana n'aŋŋamba mbu ye asobola okudda mu bukaafu, ne mukyawa naye kala simala. Program y'okuwasa si kusaaga, it's a long term program. Nga tulina kutwala mukyalo oyo webuuza abaana bange bogenda omuzaalamu, tebaligenda kukyalira jjajja waabwe azaala maama. Tofa nnyo okufiga na feesi, tunulira n'abaana bo, weebuuze singa Allah nzijulula atuzaddeyo wana bubiri agenda kututeekawo. Ffenna nga tuddewo tukimanyi nti omusajja bw'afa omwana omuwala akyasooka okukola kukwata abaana bawa jjajja waabwo, ye nayingira akeredi. Tufe nimalaga bwasa mukyala, bw'oba ngenda okutwala omukyala n'ebyo bitunuulire. Abaana ne bakale wenna weemuli bagenze ajja batumya aleeta abazzukulu bandabeko, babatwaleyo nga bagenda mu Sunday service. Bano abaana ba Maimuna tugenda bateekawa, tugenda ku kyaki kakati ani agenda obasigaza ekigambo kiri eki bateekemu nga tugende nabo. Balina tukakubya kyaki nga birimu okuba dance, birimu ebibawoomera. Ate no ku muzikiti mutula butuuza, jukira nti life ya masjidi si eya kyaki. Eno bagenda ku muzikiti, eno bagenda ku kyaki, obwongo obutabula. Abaana bokyasinza okusanga nga baluta dda, simanyi tabirinako, amanyi yagakyusakyusa n'agawunzika ati ag'eddiini ye, era ogenda okulira nti ati mama wange bamukyusa bukyusa. Kugenda babuuze bayimbiyimbi abo bali ku zireediyo naki, bajja kukubulira gye yayita ng'akula. Okuwasa omukyala ffe tufa kana akawomezi ak'eddakiika 7-8 eri puroguramu mpanvu. Wandibadde owasa omukyala nga ne waba agenze okuwummula, omwana bajja muga nti tolina kusaala tujja kujula mmere, someddwa ng'ogenda kwebaka, nga bagenze owajjajja azaala maama okukyala. Naye ffe kasaala bw'omuwala mu kibuga bw'anongu simanya alina figa ebyo bigasa mu ddakiika 7. Ye ate mu ddakiika 7 nga tojjukira ne byakugasiza namu byonna obyerabidde. Tulina okumanya puroguramu eyo nti si yakusaaga, ffe tugirabira wano mu kantu kampi naye nga puroguramu mpanvu. Abaana bo n'abazzukulu bo batadde. Naliko Florida wali omuvubuka yawasa omukyala weeri
namukyusa kani bazaala balongo kani nayagala wasoowa okubiri omukyala eyazaala balongo namugaa nti esooka nsooka kudda mu ddiini yange era ngenda n'abaana bange toddayo kundabako neneegerera omuvubuka nti katugenda fiirwa abantu 3 balutadde golwokuba yagala kunoonya kiwomeza ekirala maama agenda kulutadda oyo tumufiirwe n'abaana baffe bameka yagala nti kubanga bali bamanyi takuwaako wadde n'ogwo nemuga ebyo biveeko gwe wayingirayo gwomanyi ye ayagala kwewonya yekka omu tufiire bameka maama agenda n'abaana baffe bameka 2 kubanga agenda bakuliza mu ddiini gyasoma nemubuuza obitegedde Allah nansasa nga mbitegedde nemuga kati gwe ssaawa zino manya weesaddaase kujjayo bali bameka basigale mu umma kyoba okola muzaale baana balala n'omukyala tibabati bano bazaala n'okuzaala 2 yali jasitwako bajja balongo bakuwakamu biwedde nemuga nkiwedde kati kubanga fe omukazi antawanya nzijala mirembe gwoli omu bali 3 tugenda bafiirwa ebyo byokusiramula omukyala n'oganze gwe ngenda naye manya weesaddaase kubanga bw'omuntu ajja kulutadda bw'alutadda n'abaana baffe abakola ki kati kyova olaba at least noonyeza ddala singa mwawukanye ne baba agenze nabo eri bajja kuyiga essala bayige mateeka hijaabu naye gwe n'otunula otya nga abaana bo basanze bakuze nga kibalina ku bya ddiini n'akatono ate nga gwobiriko tubiraba mu kuziika abaana ba haji muyimirire abawala ne bayimirira nga bambadde bulungi nga muli mwogo ayambadde obuntu bumpi nnyo bwe buti obuuza nti ate oli nti yamwegana yamuzaala mukyala webbali namwegana bajja bagambwe ne muzika kitammwe babatwala ne babaganira ate mukufa ne bakola ki kanti omusajja wadde ow'eddiini yenkanidde wano mu baana be mulimu ayambadde bwati era okumaliriza maama we yamuganira kati yakulira eri nenyina nayiga ebyaki eddiini ya nnyina okuwasa si puroguramu ya kiwomerezi kya ddakiika 7 ku 10 obalanga n'ebirala nti Allah singa nzijawo abaana bange naye ffe tufa ddakiika 7 10 kubanga tezisukka na 10 pozi nga munywa enjaga ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير ما زكاها أنت وليها مولاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته